la okusinziira mu bizimbe ebyenjawulo baakeerera mu mazigo olw'amazzi okwanjalira mu mali yaabwe ekintu ekigambibwa okuba nga kyasibuka ku mwala ogwa Nakivubo oguli mu kuzimbibwa omugagga Miss Kigundu. nnyo olw'omwala ogwe baaziba nga bazimba kubanga amazzi agali gayita mu mwala kati gajja mu kkubo ne goonoona ebintu byaffe. Mwena mwe tukolera emaali yonna efudde baatugamba bazimba mwala baguzimba bulungi naye bannange omwala tebagulekerawo kkubo mazzi wegayi. Oluvannyuma lw'abasuubuzi okwekubira endulu mu gavumenti ku nsonga eno, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yalambula abasuubuzi bano abaakosebwa era n'ekyaddirira ye mukulembeze w'eggwanga okusuubiza okudduukirira abasuubuzi bano okusobola okwekwanyakwanya. Amazima nkirabye era tugenda kukola lipooti essaawa yonna mujja kuba muwulira. Enteekateeka eno tukitegeddeko ng'etambulira ddala kasoobo ng'era akulira omukago gw'ebibiina by'abasuubuzi John Kabanda kino akitadde ku kitongole kya KCCA kyagamba nti kyekyeyingiza mu mulimu gw'okuwandiika abasuubuzi abaakosebwa. Enteekateeka eno ebyaddala etambudde kasoobo. Lwaki? Olw'abakama baffe bali ab'ebitongole ffe ng'abasuubuzi ndowooza tweteeseteese bulungi. Ebitongole ebyenjawulo nabo babadde bawandiika era ekyali tufudde nnyuto KCCA kwe kuleeta lisiti yaayo ku mmeeza. Ministry ya Prime Minister, Office ya Prime Minister nayo neereeta, Ministry eya Trade nayo neereeta bwe banga yawandiika wamu naffe abali ku ground entuleeta eyaffe ne tutuula wansi ffenna ne twaguriwinga ku kintu kimu. Ne problemu eriwo abantu ba Uganda basukka okwagala nnyo ebintu bya ddiiru. Bwe tosobola kugamba nti ng'ekitongole ekitwala ekibuga Kampala n'emiriraano ojje weekolere lisiti we supervising ate mu ngeri y'emu era gw'osasule. Yeddamulira Francis Ssaabawandiisi wa Kampala Akedda's Advocacy Forum KAFU asabye ebibiina by'abasuubuzi okwegatta awamu nkosa okukwatagana ne gavumenti basobole okuyambibwa. Ng'abasuubuzi okubeera abawanguzi. Actually nti gavumenti zonna mu nsi yonna zikolagana direct n'abasuubuzi. Kyova olaba ntandise okukkiriza nti ebibiina tulina okwegatta ne bwe tunaba twagala tutya ne bwe tunaba tetwagala ate tukwatagane ne gavumenti ebeera mu buyinza lwe tujja okuggusa ebintu ebisinga obungi. Ne bwe tunaatagala tutya abasuubuzi waliwo bye batayagala kuwulira. Nene bwe tunaatagala tutya nga tetukolaganye na gavumenti tulina kye tujja kufuna. Ekitongole ki KCCA nga kiyita mu mwogezi waakyo Daniel Nuwabiine kyanukudde. Kati tuli wali ku kinyusi kwennyini kubanga bw'onooba ogema omwana ate teweetaaga jjajjaawe oba weetaaga nnyina amulabirira nnyina n'omwana yennyini. Nolwekyo oli omukulembeze ow'oku kizimbe n'oyo omusuubuzi yennyini bwe tuba twetaaga mu nsonga eno. Naye bwe tunaamaliriza bino byonna nabo bajja kubeera bajja kumanya biki ebivuddemu tubibanjulire era ne mu kusasula kubeere kwa bwerufu. Ono agamba nti abantu 551 be baazudde nga baakosebwa wabula nga si be benkomeredde nga n'ekitongole kya ISO agamba kikyanoonyereza ku nsonga eno. Twasanze nti bano bakoseddwa bali 551 naye ng'ennamba eno eyinza okukola ki? Eyinza okukyuka kubanga tetuli ffekka tulina ne ISO naye egenda mu maaso ng'ekola ki? So tujja kuwayo enkalala zaffe zigattirwa eri ziyinza ennamba eyinza okweyongera eyinza okukola ki? Okukka ne ISO Internal Security Organization naye badde eyitamu okwekebejja ebyo bye tukoze. So tusuubira ebitongole bino ebiri ebya gavumenti bwe buvunaanyizibwa bwabyo. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Wenyini katusiga tufune ekigambo mu bigambo n'omulabirizi Dr. David Kiganda oluvannyuma balindirire geeyongereyo.